Ekirwadde ky'Ebola kyekimu ku by'ebiteeka bannayuganda ku bunkenke buli kibalukawo. Okutya ekirwadde kino kukireeta kyekyaviirako bannassaayansi buli kiseera okuba nga batakula emitwe okuzuula engeri gye bakyengangamu. Kati Uganda yeegasse ku mawanga amalala okugezesa eddagala erigema ekirwadde ky'Ebola. Tugenda okutandika okugezesa nga tukozesa eddagala oba vaccine eyakolebwa ekitongole ekiyitibwa Janssen nga olwaleero ekitongole ekikola ku kunoonyereza ku ddagala n'endwadde ki Medical Research Council kitubulidde ng'okugezesa kuno bugenda okukolebwa ku basawo n'abakola emirimu egy'enjawulo mu malwaliro. Tugenda kugezesa mu abantu nga 8 healthcare workers ne frontline workers. Singa obulwadde buno buba buzze abantu abayinza okubeera kwegamba high risk, kitwandise high risk, abayinza okufuna obulwadde buno betwagala okugezesaako. Ekigendererwa ekikulu mu kugezesa kuno kwe kulaba oba eddagala lino lisobola okuziyiza omuntu yenna okukwatibwa akawuka akaleeta Ebola. Okunoonyereza era okukweta abamu si kwa buwaze, kwa kyeyagalire era omuntu ajja kujja ku gye tunoonyereza embalala abuulirwe ebisingawo ku kunoonyereza kuno. Okunoonyereza n'okugezesa eddagala lino kw'okulemberwamu Profesa Ponsiano Kalebo nga kwakumalira ddala ebbanga ly'emyaka 2. Bano balabudde bannayuganda kubafiira abayinza okuvaayo akaseera kano okubabuzaabuza nga balina eddagala erigema Ebola. Abantu bano oluusi batuleetera ebizibu, bagenda ne bagamba bavumula ekintu kino ng'ate ddala tebalina bukakafu, oluusi baagala bukola bukozi ssente baba bafere. Okugema kuno n'okunoonyereza kwakumala obumbi bwa Uganda 7.5 kazino zaakuweebwayo ekitongole ekyawoma omutwe mu kuvumbula eddagala lino ekiyitibwa Janssen Pharmaceutical. Guno omulundi si gwe gunaagusoose ogezesa eddagala lino ku bantu ba bulijjo mu mawanga ag'enjawulo, nga amawanga agasooka gaali ga Bulaaya nga ne mu mawanga ga Afrika gamu eddagala lino lyagezesebwa, nga Uganda yeegasse ku bantu abasukka mu 6 abagezesebwako eddagala lino eri Ebola, nga kirindiriddwa okulaba kinaateekawo enjawulo mu kaweefube okulwanisa ekirwadde ky'Ebola. Ivan Chumuli Kigozi, NTV Kusaya.